Olwaleero lutalo wakati wa Iran ne Israel nga balina Amerika luyingidde olunaku olwokuna nga lunyinyitira nga kati Iran ekola buli kimu okakasa nti amawanga agakolagana ne Amerika era na buli ggwanga omuli ebitebe bya Amerika egakuba. Mu kuwoolera eggwanga waliwo akabinja kabamukwata mmundu akamanyiddwa nga Islamic Resistance in Iraq akakolagana ne gavumenti ya Iran akakoze obulumbaganyi mu kibuga Erbil ekya Iraq. Wano we wali woteeri ebadde esuza abajaasi ba Amerika era ekifo kino kiri kumpi n'ekitebe kya Amerika mu Iraq. Ekikka ekiddugavu kirabiddwako nga kiva mu woteeri eno era kiteeberezebwa okuba ng'abajaasi ba Amerika 6 be bafiiridde mu bulumbaganyi buno. Asiika obulamu nga bw'atassa mukono kale Iran ekyagenda mu maaso n'okwerwanako nga akawungezi k'eggulo yasindisa emizinga egimanyiddwa nga Keiba Shekan egyakubye ofiisi ya Ssaabaminisita wa Israel Benjamin Netanyahu mu ngeri y'okuwoolera eggwanga. Enkya ya leero TV y'eggwanga Iranian State Media etegeezezza ng'abantu 15 bwe battiddwa mu bulumbaganyi obukoleddwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga Sports Hall mu kibuga Lemad. Mu kibuga Menab abayizi abali eyo 85 be bateeberezebwa okuba nga bafudde abajaasi ba Amerika ne Isirayiri bwe balumbye ekitundu ekyo. Okulwanagana kukyagenda mu maaso mu bitundu ebyenjawulo wabula nga kati waliwo amawanga agatandise okulumiriza Amerika okubaleka mu ntata gye yatandise. Saudi Arabia egamba Amerika ebasudde muguluka mu kubawa obukuumi ng'obwanga bwonna ebutadde ku Isirayiri. Kino kiddiridde Tehran okulangirira nga bwegenda okulumba amawanga gonna agali mu nkolagana n'Amerika mu lutalo luno omwafiiridde mukama waabwe ow'oku ntikko Ali Khamenei. Kakati njagala otegeere kino. Okuleka ensonga y'amafuta eyaleetawo okusika omuguwa endala ku nsibuko y'obutakkaanya mu mawanga gano ky'ekyeddiini. Iran takolagana na balirwana baayo beri mu kukuba mu kiseera kino. Bano balina obutakkaanya obuva mu nzikiriza kubanga bali basuuni ate bano bashiya. Bali si bakakanyavu nnyo nga bano y'ensonga lwaki kibanguyira okolagana n'Amerika okusinga bana bashiya okuva mu Iran. Kati ekyo buli kadde baba baagala kuwoolera ggwanga nga babalumiriza okukolagana ne be bayita abakafiiri. Ebyafaayo biraga nti Amerika eyagala nnyo okulwanirira oba okukuuma banywanyi baayo. Iran kyetakkiriziganya nakyo omuli Qatar, Saudi Arabia n'amalala. Kino nno kibobbya Tehran omutwe kuba singa si Amerika singa yabakunkumula dde omukono mu kibya kati kwe kusalawo bonna okubakubira ewamu. Ensonga endala etasanye kubuusibwa maaso mu mwaka gwa 1968 waliwo endagaano eyassibwako omukono emanyiddwa nga Nuclear Non-Proliferation Treaty. Eno nno yali ekomya enkola ey'okuweesa ebyokulwanyisa ebya nuclear. Mu bumu ku buwaayiro mu ndagaano eno amawanga agalina ebyokulwanyisa bino gaali galina okusigala nabyo nga tegabitunda tegongerako yadde okubikola kubanga kyakulwanyisa kya bulabe nnyo. Era endagaano eno yali eragira amawanga gonna agali mu nteekateeka ey'okuweesa ebyokulwanyisa bino obutakikola. Kati olw'okuba Amerika ye superpower oba kirimaanyi akageri gye kali nti Iran yabadde eyagala kuva ku ndagaano eno, Amerika yeetadde mu kifo kya nampala oba kagoggo esobole okugolola Iran entumba olwo ne beegatta ku Isirayiri okugibonereza. Iran egamba teyagala gitwala nga mwana muto era kwe kusalawo okutuukiriza olugero olugamba nti omukadde wa kuno tayomba nga waleese obuziina bwe wabusanze. Kiteeberezebwa okuba ng'abantu abasukka mu 2 be bakafiira mu lutalo luno mu bulumbaganyi obukoleddwa nga ku bano kuliko n'abaana b'amasomero. Justin Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.